Yokaana essula 8 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Naye Yesu n'agenda ku lusozi olwa Zeyituuni, n'akeera mu makya n'ajja nate mu yeekaalu, abantu bonna ne bajja gy'ali, n'atuula n'abayigiriza. Abawandiisi n'Abafalisaayo ne baleeta omukazi gwe bakutte ng'ayenda, ne bamussa wakati, ne bamugamba nti, Omuyigiriza, omukazi ono tumukutte ng'ayenda bamusisinkaniriza. Naye mu mateeka ga Musa yatulagira okubakubanga amayinja abakola bwe batyo. Kale gwe oyogera otya ku ye? Baayogera bati nga bamukema babe n'ekigambo kye banaamuloopa. Naye Yesu n'akutama n'awandiika n'engalo ku ttaka. Naye bwe baayongera okumubuuza ne yeegolola n'abagamba nti, Mummwe atayonoonangako y'aba asooka okumukuba ejjinja. N'akutama nate n'awandiika n'engalo ku ttaka. Nabo bwe baawulira ekigambo ekyo ne bafuluma ebweru musoole-soole, abakadde be baabasooka okutuusa ku w'onkomerero. Yesu n'asigalawo yekka n'omukazi we yali wakati. Yesu ne yeegolola n'amugamba nti, Omukazi, bazzeewa? Tewali asaze kukusinga? Naye n'agamba nti, Mpaawo muntu, mukama wange. Yesu n'agamba nti, Nange sisala kukusinga. Genda okuva leero toyonoonanga lwakubiri. Awo Yesu n'ayogera nabo nate, n'abagamba nti, Nze musana gw'ensi, angoberera taatambulirenga mu kizikiza, naye anaabanga n'omusana ogw'obulamu. Awo Abafalisaayo ne bamugamba nti, Gwe weetegeeza wekka, okutegeeza kwo si kwa mazima. Yesu n'addamu n'abagamba nti, Newankubadde nga neetegeeza nzekka, okutegeeza kwange kwa mazima, kubanga mmanyi gye nnava ne gye ŋŋenda. Naye mmwe temumanyi gye nva newankubadde gye ŋŋenda. Mmwe musala omusango ng'omubiri bwe guli, nze sisalira muntu musango. Naye newankubadde nga nze nsala omusango, okusala kwange kwa mazima, kubanga nze siri omu, naye nze ne Kitange eyantuma. Naye ne mu mateeka gammwe kyawandiikibwa nti okutegeeza kw'abantu ababiri kwa mazima. Nze neetegeeza nzekka, ne Kitange eyantuma ategeeza ebyange. Awo ne bamugamba nti, Kitaawo ali ludda wa? Yesu n'abaddamu nti, Nze temummanyi newankubadde Kitange. Singa mummanyi nze, ne Kitange mwandimumanyi. Ebigambo ebyo yabyogerera mu ggwanika bwe yali ng'ayimiridde mu yeekaalu, so tewali eyamukwata kubanga ekiseera kye kyali nga tekinnaba kutuuka. Awo Yesu n'abagamba nate nti, Nze ŋŋenda, nammwe mulinnoonya, mulifiira mu kibi kyammwe. Nze gye ŋŋenda mmwe temuyinza kujjayo. Awo Abayudaaya ne bagamba nti, Agenda kwetta, kubanga agamba nti, Nze gye ŋŋenda mmwe temuyinza kujjayo. N'abagamba nti, Mmwe muli ba ku nsi, nze ndi wa mu ggulu. Mmwe muli ba mu nsi muno, nze siri wa mu nsi muno. Kyennava mbagamba nti mulifiira mu bibi byammwe, kubanga bwe mutakkiriza nga nze wuuyo, mulifiira mu bibi byammwe. Awo ne bamugamba nti, Gwani? Yesu n'abagamba nti, Nga bwe nabagambanga okuva ku lubereberye. Nina bingi eby'okuboogerako n'okubasalira omusango, naye oli eyantuma ye wa mazima, nange bye nawulira gy'ali by'ebiibyo bye njogera eri ensi. Tebategeera ng'abagambye ku Kitaffe. Awo Yesu n'abagamba nti, Bwe mulimala okuwanika Omwana w'Omuntu ne mulyoka mutegeera nga nze wuuyo, so nze siriiko kye nkola ku bwange, naye nga Kitange bwe yanjigiriza bwe njogera bwe ntyo. N'oli eyantuma ali nange, Kitange tandeka nga nzekka, kubanga nkola bulijjo by'asiima. Bwe yayogera ebigambo ebyo, abantu bangi ne bamukkiriza. Awo Yesu n'agamba Abayudaaya bali abaamukkiriza nti, Bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala, era mulitegeera amazima, n'amazima galibafuula baddembe. Ne baddamu nti, Ffe tuli zzadde lya Ibulayimu, so tetufugibwanga muntu yenna. Oyogera otya ggwe nti mulifuuka baddembe? Yesu n'abaddamu nti, Ddala ddala mbagamba nti buli muntu yenna akola ebibi ye muddu w'ekibi. Omuddu tabeerera mu nnyumba mirembe na mirembe, omwana abeerera emirembe n'emirembe. Kale omwana bw'alibafuula ab'eddembe, muliba baddembe ddala. Mmanyi nti muli zzadde lya Ibulayimu,
naye musale amagezi okunzita, kubanga ekigambo kyange tekyeyabya mu mmwe. Nze njogera bye nalaba eri kitange, kale mmwe mukole bye mwawulira eri kitammwe. Ne baddamu ne bamugamba nti, Ibulayimu ye kitaffe. Yesu n'abagamba nti, Singa mubadde baana ba Ibulayimu, mwandikoze ebikolwa bya Ibulayimu. Naye kaakano musala amagezi okunzita omuntu ababuulidde eby'amazima bye nawulira eri Katonda. Ibulayimu teyakola bw'atyo. Mmwe mukola emirimu gya kitammwe. ne bamugamba nti, Ffe tuli baana beebolereze, tulina kitaffe omu ye Katonda. Yesu n'abagamba nti, Singa Katonda ye kitammwe, mwandinjagadde nze, kubanga nava eri Katonda ne njija, so sajja kulwanga enzekka, naye oyo ye yantuma. Kiki ekibalobedde okutegeera enjogera yange? Kubanga temuyinza kuwulira bigambo byange. Mmwe muli ba kitammwe Setaani, era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe. Oyo okuva ku lubereberye ye mussi, so teyanywerera mu mazima, kubanga amazima tegali mu ye. Bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye, kubanga ye mulimba era kitaawe w'obulimba. Naye kubanga njogera amazima temunzikiriza. Ani ku mmwe annumiriza ekibi? Bwe njogera amazima kiki ekibalobedde okunzikiriza? Owa Katonda awulira ebigambo bya Katonda, mmwe kyemuva mulema okuwulira kubanga temuli ba Katonda. Abayudaaya ne baddamu ne bamugamba nti, Tetwogera bulungi ffe nti ggwe oli Musamaliya era oliko dayimooni? Yesu n'abaddamu nti, Siriiko dayimooni, naye nze nzisaamu ekitiibwa kitange, nammwe temunzisaamu kitiibwa. Naye nze sinoonya kitiibwa kyange, waali anoonya era asala omusango. Ddala ddala mbagamba nti omuntu bw'akwata ekigambo kyange taliraba kufa emirembe n'emirembe. Abayudaaya ne bamugamba nti, Kaakano tutegedde ng'oliko dayimooni. Ibulayimu yafa ne bannabbi. Naawe ogamba nti omuntu bw'akwata ekigambo kyange talirega kukufa emirembe n'emirembe. Gwe mukulu okukira jjajjaffe Ibulayimu eyafa, ne bannabbi baafa, weeyita ani? Yesu n'addamu nti, Bwe neegulumiza nzekka, okugulumiza kwange kuba kwa busa, angulumiza ye kitange, mmwe gwe mwogerako nti ye Katonda wammwe, so temumutegeeranga, naye nze mmumanyi. Bwe nnaagamba nti simumanyi, naaba mulimba nga mmwe era nkwata ekigambo kye. Ibulayimu jjajjammwe yasanyuka okulaba olunaku lwange, n'alulaba n'asanyuka. Awo Abayudaaya ne bamugamba nti, Tonnaba kuweza myaka 5, naye Ibulayimu wamulaba? Yesu n'abagamba nti, Ddala ddala mbagamba nti Ibulayimu nga tannaba kuzaalibwa, nze nga wendi. Awo ne baddira amayinja okumukuba, naye Yesu ne yeekweka n'afuluma mu yeekaalu.